balowooza nti abalwadde bwe bakendeera abajja mu ddwaliro omujjulo ogwo bwe gukendeera abatono ababa okweragajjalira abaana bakyali bwekyo ekyo obulagajjavu ne gavumenti etuyambe bajja kujja ku ki ku ddwaliro kati abo be banaaba abatono eddagala eryo lijja kubanga kola ki limala naye kaakati omujjulo bwe guba ogw'amaanyi era eddagala lino ne gavumenti ne bweteekamu kye ssente eddagala lino terijja kumala. District hospital, please forget. Just forget about it. And for me, I'm not a politician, so I don't know how to, I will not sugarcoat. I will tell you exactly what it is. We are not going to give you a district hospital. We are going to functionalize health center force to reach community hospital. We give you 140 something health workers because those workers are for our hospital. We give you more doctors. We functionalize first. Let us not spread thin ourselves everywhere. That's why the president wants to finish us, because we are unserious. Just unserious people. So we must functionalize what we have. We must functionalize. We have a health center, for it must be fully functional. It must have a good theater, it must have more staff, it must have staff housing, it must have, that is what it is, that's what you need. It's not just the name. It's not about a name, it is about service. So let's focus on what? On functionalizing. And we're in touch with finance, public service, to make sure that we do what? We make sure that our facilities are fully staffed. That this year, we are going to focus on performance. We are going to do clinical audits. We are going to look at performance per staff. What are they doing? We are going to look at the duty roster. This organized absenteeism must stop. Yeah. Organized absenteeism must end. Today, 30th of June, must end. Yeah. We come here, WHO, you are prevailing over a system that sanctions organized absenteeism, we shall come after you. Cow, we find you are not making people work and account for their time. Either if it means putting biometric and print, look at the time someone comes, who does what, who sees patients, what rounds must be done. What rounds must be done by senior people. Even at Health Center 3, we don't want just nurses to be the ones seeing patients. Clinical officers must start facility. We have houses. Those houses are not for askaris and cleaners. Are only midwives? No. Those houses are for senior people who must be at call 24/7 when something happens at facility. We are going to do operation now. I'm going to send a circular. You tell the cow. So, performance now. No mchezo. No mchezo. This year is the performance year. Human resource, human resource, human resource, human resource, human resource, human resource, human resource. So performance. Malaria etukozesa nnyo ng'eggwanga. Bw'olaba essente ze tufulumya buli mwaka biliyoni ezisukka mu 3 okugula eddagala lya malaria. Ate ng'essente ze zisobola okuzimba eddwaliro eddene ennyo eririmu ebintu byonna ebya kalimagezi. Abantu baffe ne balema okugenda ebweru. Essente ze tufiirwa ze twandibadde twongera mu basawo zonna zigenda kugula ki? Eddagala ery'endwadde ze tusobola okuziyiza. Twagala tuyigiriza abantu tukendeeze malaria mu kitundu. Ndabye malaria wano akyali waggulu 27
ndowooza mu January enamba y'abamalaria yatuuka ku 33% ku bantu abajja mu ddwaliro nga balwadde 3 ku buli 100 balwadde malaria. Kyo kitukosezza nnyo ng'eggwanga. Ate nga tumanyi nti malaria asobola okukola ki okuziyizibwa. Abakyala b'embuto bajja mu malwaliro gaffe, ndabye statistics awo abajja ne bafuna obutimba naye tetumanyi oba lwaki era tukyalaba malaria. Nosanga nga famire terina mmere esobola okubeesaawo famire. Mwina wano bw'otunuulira mu lwengomu weather nnungi nnyo, mwina ettaka ddungi, mwina fertile soils, mwina embeera nnungi. Lwaki tukyalina malnutrition? Badde ndaba statistics wano, badde ntunuulira statistics wano. Lwaki tukyalina abaana abakozimbye olowooza? So kati mirimu gyammwe, kubanga abaana abakozimbye tebajja kusoma bulungi, be bajja ku dropping out of school. Bwe ba dropping out of school, buli mwana yenna ava mu ssomero n'atasoma, eggwanga likola loss. Kubanga yandibadde engineer, yandibadde agenda ku mwezi, alina kwashako oyo tagenda kukola ki? Kusoma. Ebiseera ebisinga obungi pulogulaamu yaffe eri ebaddeyo yaba VHT. Bapatina baffe abamu abamu badde bajja babuzaabuza ba VHT. Ne wesanga ba VHT baffe ebiseera ebisinga obungi abamu nga bawuliriza nnyo mu bantu abakola ki? Ababawa ensimbi okusinga structure yaffe yaki? Eya gavumenti. Enkola eyo tugenda kugijjirawo ddala. Tekyali patina yenna akkirizibwa kujja mu disitulikiti nga tayise mu bakulembeze ba disitulikiti. Era tewakyali patina yenna akkirizibwa kubawa ssente nga disitulikiti ekola ki? Nga temanyi. N'omuwendo gwa ssente gwe mulina okufuna nga mukoze emirimu nawe kugenda kubeera standard. Teri patina agenda kujja agambe nti jabba emitwalo 5 n'abawe 3 n'abawe 4. Allegiance yammwe yonna eri mu bakulembeze baki? Bakulembeze ba disitulikiti. Tetwagala muwuliremu, tetwagala mugoberere, tetwagala muggyeko ebiki? Ebyegero. Ndowooza okuva lwava katuvuminako sente ze mwakola ki? Ze mwafunye, si bwe kiri? Kati nenda nezigenda kukola ki? Ate omukisa oguliwo nti kati bagenda kubatongoza, mubeere nga mukoze eki? Mubeere nga mutwegasseeko bulungi. Wadde tusitudde amalwaliro gano abiri, tukyalinawo town councils ezitalina malwaliro ga health center 3 aga gavumenti ng'eno yennyini eya Lwengo Town Council. Tukyakolesa ka PNFP, public non for profit, akali wali waggulu ku health center ku church ekakyatuyambako wano. Ate health center eri wano waliwo kilomita kumpi nga 6-7 okugituukako. So tuwunzika abantu bawano olumu batukakyazanga ku main oba Kinoni ne bawunzika nga balina kubongerayo bwongezi Masaka. Tulina challenge mbasawo baffe nti mu structure empya eya health workers mu health center 4 balina kubeera abasawo 133 mu structure empya. Enkadde badde balina kubeera 50 kumpi mu 4. Naye okusinza ku structure empya mukama wange tuli ku 2% staffing mu structure enkadde we tubadde twesikasikamu okutuuka mu 50%. Kitegeeza nti mmwe nga ministry ne health center 3 zirina okubeera n'abasawo nga 5 mu 4, naye wano tulina nga 12 ku health center 3. Twetaaga okusitula weegi yaffe nga district ey'abasawo tusobole okuhayaringa abasawo abamala okubridginga wage gap eyo gye tulina ku health center 4 ne health center 3. Tulina abasawo baffe abatakyagenda ku leave, abatakyagenda kuki olw'okuba emirimu tegiggwawo gisigala nga mingi. Tulina essuubi nti ekyo munakirowoozaako nga gavumenti
ne public service tusobola okubajjuza mu budde obutali bwawe. Endwadde ezisinga okutawanya bannalwengo wano mulimu ekiddukano, mulimu malaria, mulimu typhoid n'ebirala, naye nga tulabye nti endwadde ezo zonna zisobola okwewalika. So bwe twewala endwadde 7 ku buli 100 tujja kwesanga nga abasawo baffe tetwetaaga basawo bangi, tetwetaaga bizimbe bingi, wabula twetaaga bizimbe birungi n'abasawo abaliwo osange nga bamala n'eddagala nga litumala. Bayibawe ne bwe muba musima enzizi zammwe mukakase nti kabuyonjo tebeera ate waggulu wa luzzi, kuba bweneebeera wali ate oluzzi lwo olw'omuttaka n'olusima wano bijja kuba bitambula butambuzi bw'ebiti okukakana nga bisibidde mu mazzi ng'ogenda okunywa, ne bw'onoogafumba otiira ojja kusigala ng'olwala typhoid oba okufuna bulungi. Enda kukiikirira ekyalo kyange kuziyiza endwadde, tusomye bulungi nnyo myezi 7 byonna batusomeseza tubikutte bulungi. Twebaza abasomesa baffe badokita batusomeseza, Dr. Dennis, Dr. Taka, Dr. George, mwebale nnyo omulimu gwe mutukozeemu ne Dr. Duncan, naye nga tugenda kukola bulungi nnyo kuziyiza endwadde ku kitundu kyaffe byonna bibeere nga gavumenti esobola okusevinga akasente akagula eddagala nga tuziyizizza endwadde wansi eno. Endwadde ezisookerwako zonna tugenda kuba nga tuzikolako nga tuziyiza bulungi mu kitundu kyaffe. Nange bampita Kasemire Tracy nga nvudde mu Bunyele Village, ngenda kukola ngacu community health worker. Nebaza abasomesa baffe abatusomesezza olw'omulimu omulungi. Nange ndi ready okukola bulungi nga ndi mu kyalo kyange mu byobulamu, era abantu baffe tubasuubiza tugenda kubakolako bulungi. Twebaza ne Ministry of Health byonna byonna byetuyambyeko. Okwebaza kwange eri gavumenti yaffe ng'eyita mu ministry ey'ebyobulamu okutwongera obukugu tusobole ogenda okuweereza abantu mu community zaffe, tusobole okulaba nga twewala endwadde, kisobozese gavumenti yaffe okendeeza ku ssente ezisaasaanira mu kugula eddagala. Tweyanzenge abakulu okuva mu ministry